nebyo ebya metro ni nani ebyo byonna mwabiga simanya ajja kweyambaza biki bestman ajja kweyambaza kuba ayagala okuba na metro bestman o metro baali badde abantu bemubadde nabo ebbanga eddene akumanyi ajja okubuulya ekituufu asinza okontributinga sente nyingi mu meeting z'embaga yabeera era omusajja omugezi toddira listi y'abakontributise ku mbaga n'ogiraga mukazi wo waliwo gwatunuye naga nti ono taba kuleeta sente embaga teyaliwedde mwami teyesobola nolaba omusiru agamba nateeka mu listi n'agamba ennika z'omugole agula nnika aba ayagala ki naye abasiru bali wano abasiru bali wano nogaddeyo bano baawa nnika zanayambala ku mukolo mukunjanga nevaamu nga ndeka nika nnya akagwagwa waliwo yankubira esimu naŋŋamba ngenda kuwasa nembadde njagala ompeeyo esuuti nga nkuwa esuuti oli mwana wange oli ani esuuti sizakikuwa kubanga nzisigaba suuti omukazi tugenda kumugabana titusobola naye olaba obwongo bwe nti alowooza nesuuti bagigaba kyobola nze singa nali musirikale obukoko obuto obugendera ku ggaali simukkiriza buba butandikiddewo okubonaabona kati oba bugendera ku ggaali eriyo emmere bukwate society ebibalemye tikakati nga boda ebalemye ekintu kimu. If I want to solve the boda murders and problems, the matter is simple. Aba security bayigira mu boda tutene ne mutuka nti yakayula Central naye yina omunene wa maje Safe Border naye munene wa maje tugende kakati what was their role, what was the purpose of their involvement in the border industry? Abamaje basinia kakati if we come to see racket ezokutta, we go back and ask one question: how come that in this business, why were these soldiers, senior army officers, involved in the good? Nati kufuna nnyo ekyokubiri nti mmwe mu Uganda oyo Omupakistani kati yakomyewo yatunda ebintu yatunze kati balina sente kwana akamuli kodinga emirundi 3 yakomawo ku Friday ne batula ku hoteli emu side y'Entebbe eyo meeting zaabwe zonna nzina naye musanyufu nnyo batunze consignment yagenze kakati mmwe eggwanga lyammwe naye akasajja kagamba Kenya police nothing, Uganda ni police takataka, Kenya ni police takataka, but Rwanda don't mess. Why? Mmwe mwaddira Uganda yammwe nebeera ekifulukwa ky'oku kyalo nti mwe mubba buli kamu n'amalwaliro ne mugateeka mu be organize ate tulaba bali scared n'obabulya nti buli ddwaliro lyonna lirina kampuni etwala abafu naye nga yafunawo monopoly nti omulwadde Entebbe alina kubawa rayino omufu eno egindi Albert Cook plus n'ebigundi ebira kati baagala balamu oba baagala bafe nnyo. Dokita ono aoperatinga gundi eyo tasobola gamba tiwaye weekend tetukoze tayo 10. But you don't see any sensible people. Kakati because eggwanga lyammwe mwalifuula ekifulukwa ababbi bonna bavudde mu neighboring countries bonna bali wano nti security ya wano nga muzeyi bwe yagamba was infiltrated nti bobba border. In fact mwe mukimanyi tiwaliwo ekika kya border bokisa gye babba yokka naye mba nga nasoma obwambega why don't I know? Why do they want the Bokisa? No. Bebe nyini nabagamba nti natenda Kachama ti muntu mulamu siri muntu mulamu nakatono kokka. Kachama yagulira muganda we boda mpya nagitwala Kawempe ku stage ndi bagikuwata mutayina documents nitugende Kawempe ne Kachama nituyenjula tuvudde mu State House. Kachama temuganga ngendo gireetere gundi tugenda okuddanga osave venga nti bagikola ki
ekizibiti bakibye nze naligenze nejja ensingo yali tevaawo ensingo yali tevaawo kikutegeeza nti ono yaguba dda. Even if you introduce yourself nti ova mu state house agibba abba kubanga amanyi bajja mujjayo. Nolwekyo don't talk about borders. All of the thieves in the neighboring countries is really tough. They put their headquarters here. Until you prefer money to preserving your security. This is your problem. Until boxer zigende Congo. What's the easiest source? Somebody yagambye nti ebyo organize reserve wano mu Uganda n'ennyonyi zammwe zagende Kenya nti bazitestinga. Kakati bwekiba kyekyo kati eryo ggwanga ki ekitegeeza bajja kubatta nga bokisa bwe zigende Congo bokisa bwe zigenda luddawa kubanga buli gwe bakwata yenna w'amaanyi. This is why I support Kasirye Gwanga, and I'm telling you the future of this of leaders in Uganda must have a Kasirye Gwanga element. Walaba Kasirye Gwanga bamuvumirira nti bagenze ab'ebibira ne bajja ne bagoba abantu mu bibira ne bateekayo abeewaabwe abakiga be babeera mu bibira ne bateekamu abeewaabwe abantu babasanga nga balimye kasooli waabwe balimye eki ne babitema naye ewaffe ngaoyinza ewaffe otema kasooli gwe notu abaana bo ne batafa gwe notema ebintu by'abantu gwe ewaffe gwe notema ebintu by'abantu nosinika enzijongo oddayo notafiirwa baana gwe nimwe mwakulirawa okisinisa amannyo otema bintu byani ebirime babitema ebyemyezi eno bitema otema byani gwe engala bigwe noddayo ewuwo kati bebimala okutema byo ne biwambawo kyobala nti Kasirye yakubya amasasi ne bijja ne bijjako empeera mbu tetujja kuwaaba ate yagenda nti ajja kuba ku nnyuma singa naluli yakuba ekyali kivuga tulakita omutwe ne gusasaana kilomita 8 abantu bali mukkiriza kubanga bamanyi nifakati abawesitaani ennaku zino balina enjogera egamba ninkwita nenkugula tigwe nkutta ate nenkusasula kakati kasamutuuka mu ggwanga eriina nenkwita nenkusasula fe abalina endomola za asidi abalina ennyondo abalina emitayimbwa ffe tusobola eggwanga eri erifaanana bweriti abalina eddogo tekisajja nokwata omwana wa mumu kubanga sooka olabe nti bakutte omukazi ematuuka ng'atambula ne bisikuti ebimu ebintuuza bya bulimba ayagala kubba baana ba n'atakubirwawo kumuttirawo tebakolako bulooka okwo tekuli kibondo tekuli kirankano kya bulooka okumukuba omwasa omutwe. These ones abo si babbi b'abaana bapaati abaana be babba ate abaana abo bafa bubi nnyo kuba babibajjamu nga bawulira tebatwala bya mulambo. Wa bodaboda genda erugazi olabe erugazi badduseyo n'ekiruddu badduse abantu badduse erugazi n'ekiruddu batemye kati bazzeewa omulambo kati bagupima ku minzaani kasitalikobanga kyeguzitowa emiggo gyogerera wano bakubuuza abantu mu byalo mirundi yatugamba nti bamwemera kasita bagupima nga gulimu ebibulamu abagututteyo mbaokeetokota butokozi kakati dotasiki lwaki wano luli tebibaddeewo waayi nti there came a time nga bakolera kulaga nsi kyerwanwanira dati kulaga nsi kyetwalwanira abalwanyi babagoba ne bagenda ne wajjawo abasuubuzi abavubuka ababbi ba ssente nti bo kye batunuulira kyokka ssente byemuzimbye bya bwereere muzimbidde bwereere nti mujja kubeera ne ssente wano nga munyoga buli muntu mwerimba mujja kutema butema. So reasoning I look at these people nti why does parliament waste time to discuss border issue? The border issue is simple. One, you call the owners and ask what did attract the involvement of senior army officers to invest in this. And business is on eziri mu ggwanga ne mulondayo ya border. And how come that having been involved in the border business, this you did not realize the killers
ekitegeeza involvement omanyi mukye mutamanyi mu Africa nti omuntu omukulu ayinza okukola office n'atamanya babbi bagikoleramu kuba the moment kasooka nti nvudde wagundi ew'omunene buli omu akutya abo beewagundi that's why nze nti ono gundi muto wange muhoozi toyinza kuwulira nti abamututte beewa muhoozi no abo beewagundi abo bayiso basobi n'engalabi zaabwe abo ne bakanga abantu abo bayiso nerikenda ku kyalo nerikumbali timbu wayiso gwe tofa mutayimbwa kakati mmwe kasita mutya baptism mu propaganda tukira baptism nti abakolera ewagundi lagadina yone yerega but what's the similarities between a border and a guitar lagadi atulage the similarities between a guitar and abadde alwana ne bakitatta oyina mugundi gwe so for us we know nti nze babba kigege zange naye nga motoka ze babba wano kigege bazitwala Kenya. Why? The Kenyans bawera kamunye 14 seater ewaabwe tezigendayo kakati abasajja bawane egindi wano ebusiya kyebakola emotoka agibba wano ne bagijja ku automatic ne bagiteeka ku manual ne bagiteekako enamba enkadde ne baga nti zeruminant ezikyakola ki ezikyalimu simple. The moment you know the origin nti emotoka bazibba South Africa South Africa bamanya nti kino kirazeewa kakati border is only the Bokisa jebaba to where is it wanted in Congo and lwaki Rwanda tezibbibwa alwaki Rwanda tebabbayo their police tenabera infiltrated kubanga Kagame ye omutunuulira tunuulira colonialism bwe yatuuka abazungu baatuuka mu Africa kibaasa okujjawo bad cultures okusaddaaka abantu obusamize ne babuwera ne budda mu bitanda munda ekyokubiri okuyinvestigatinga ng'omuntu afudde in fact mu Buganda wano balina omusajja bamuyita gundi lupoti ng'ensi yonna emumanyi nga wafudde omuntu ku kyalo yajjanga bwati n'afuwa emmindi ye n'afuwa emmindi nabaga nti mukwate obyo kubanga nedda ne mukiraba wonna nayo nga balina network ey'abambega eteeraga giso n'engalabiye n'akanamba puletike giso n'engalabiye obunoonyani ngobede oze weyanjadde n'emmotoka gy'ovuga eriko kanamba puletike oyo eyo tugita security service nti special branch yakwatanga abantu abalema nga yetagenda mu training abaki nebateekamu ku kyalo ne kufa omuntu ne basindika abantu najja ng'omupakasi nga azze kulima naye ng'anoonya ki information kubanga bwakola ng'omusango n'okola break through olujja kufa ku lance corporal ofuuke sergeant naye zino ennyota zammwe ez'okusomera mu kibiina. So therefore bino ebintu byangu nnyo simple nti egundi ennusu ya Uganda kakati omuntu nga ogenze Congo ogenze egindi ewa eno South Sudan ogenze Kenya ate wano tebabawa ssente ababodaboda abasse bannaabwe tebabawa ssente no olutuukayo nga bamuga nti totutawanyagwa nannyini omulamu oba yafudde nti yafudde gwotta abantu otta batoola bodaboda siti there tuulaawo tukubire poliisi aba naye mundeke ngende bakakasukirayo emitwalo 5 genda ababagagga abantu olwa bodaboda abatemu babuuzi baga battira bwereere bano bazigula babawa emitwalo bamukangakanga owa poliisi najja nga naye waabano nga naye ali involved abo abatta abantu abo tebafunamu nalabe mugisha walinga bamujja kooti nga ali mukuseka busesi yanga mubesekera yes bamanyi bajja bajjayo ali mukuseka nenga abali badde bera ono omuvubuka siriyo kira agenda kuvaayo
siriyokira n'owabakazi yali asse n'omulamuzi mbwakola confession namugwambulako. So society yaffe nti balwanda bo tebazanya Kenya kati etunda amafuta ebweru bwe lwali yo yatandika dda ate we discovered our oil long time ago because I remember president yali mu East African Gold Summit omuli abakulembeze naga nti we have discovered East African oil in Uganda era nabaga nti I think ne Burundi yayina kubenja zizezimu. Kenya yatandika dda okutunda ebweru kuba the Kenyans want their country banate gundi wegenda okuyita pipe bagulawo obuguzi tebanda bana ugisa okujja konga amini alese tanka z'amagye mboko nevuga obanga kasirye kuwanga kasirye mugambe nti njagala oyisewo pipe eyo olabe nga teyitawo tewali nanyega buli libbiridde waabo waaliwo naye wano bajja genda mu kkooti bawaabe nabaga tujja kutuuka okusasula pipeline eyeve Tanzania kuba abatanzania bali organized nti pipeline eyo ettaka lyabwe tiri private lya public naye tujja kutuuka okusasula pipe enkalu nga wana amafuta tegavudde bunyolo kuyingira pipe awo mutukula naye nga tosasula enkalu tugisasula enkalu why gaganginga apukubba nti gundi lerwe ne bagipulani nga bweyitawo emenye ennyumba babasasule uli nazimba ennyumba nga manyidde dda nti yakusasulwa yabala nagamba muteeka waawe ennyumba nga tetunnaba kujja nti olw'okuba Kagame ayina ebizibu bingi at least ng'abazungu bwe baali abazungu tebayinkaligingako riots abazungu bamakinga sure nti every criminal is arrested abazungu ne bamakinga sure nti mu malwaliro buli muntu ali treated. Era nina akatabo ka Musizi kankaaga mugumu kaliko ekifaananyi ky'omusisita omuzungu. Ekisa ky'omuzungu bambi bagenda ekisa kyaki ekisa ky'omuzungu bambi bagenda nostalgia. Waliwo omusajja bamuyita Bazira yagamba nti nze ngenze mu CA nsabe Queen addemu atufuge tebakabba bubi yali takalidde bakakwatamu why mmere Africa tukita nostalgia nti abazungu bwe bavaawo ensi tezaafuna mirembe so nga abazungu bwe baleka baplantinze gundi ebintu ebyo twensuwa nti Africa ebeera kinga stability to look what the Europeans abazungu abo bamala emyaka 7 nga batufuga tewaliyo kulonda. Why did the population accept? Byava waabwe mu lutalo mu second world war America debaga nti muwa amatwalo obwetwaze. Why is it that there were no agitations for independence? Because bad dressing health, ne bad dressing security, ne bad dressing egundi abantu baagala bakole abantu balime bafunemu production. Kakati n'abasooka okuva mu nsiko baali bagamba tulage ensi tibannanga ensi tusobola okugijja ku Amini tusobola okugijja ku Obote abo babagoba eyo gurupu bagigoba eno yabafere y'omutu gwayo kubba nitamanya nti atejja ekisuula ate banaakuweera kyakalulu era kyetulina okukola nze mbagamba bastrategist ffe mbagamba bwe tuba tunoonyeza Museveni akalulu twawule ababbi ku Museveni yes kuba yeebi byabikoze ne batugatta ababbi bano ne tugatta ababbi ne Museveni no abaka ba parliament baabye ndi balina ebibinja byabwe byakoze asemanye ndi wa speaker nankabira ffe tulina speaker gwe tunoonyeza wa sente ffe tukola tutya naffe tujja kubambala tugamba abantu nawandisa akatabo ka nti abazu kati abazu kyeki abazu mu ggwanga bwe balaba omukulembeze nga akadde bakola akazu akazu ne katumvuganya ensi akazu ne katawanya ensi akazu ne kefuula kati bammemba b'akazu baba abazu kati be bazu baliwazu kaliko ekifaananyi ky'abasajja beetisse emmotoka beetisse ettaka okuli abasenze beetisse ennyanja abazunga beetisse bwe bati kekaddako kati abazu abanyambi tubavuddeko kati tuli ku bazu
webale nnyo tambula emirundi omukukunavu lwakusatu lujja wiiki ejja tujja kubeera naye kazibwe kapa akutumidde nagamba nti namugamba siza mundu kugombolola ozayo nene nosigaza mukapasitola pisitowa oyagala eri ennene seruwandula masasi kati otandika okuliza mundu kugombolola era akajanja ke kamu kakwata ne pisto n'ogizaa